1885 Yusufu Lugalama w'emyaka 12, Makko Kakombo w'emyaka 16 ne Nuwa Sserwango w'emyaka 19 battibwa olw'okukkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi waabwe, era ng'ewali ekkanisa ya Busega Martyrs Church e Nateete gwe wali n'ekijjukizo ky'abajulizi bano, era buli mwaka bajjukira abavubuka bano abaali bakyali envuumuulo abaafiiririra eddiini yaabwe. Okusaba kw'okujjukira abajulizi bano kukulembeddwamu omulabirizi w'ennamirembe agenda okuwummula Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira akubirizza ennyo abantu okwefumiitiriza mu buli kye bakola nga batwala abajulizi bano ng'ekyokulabirako. Tera tuli bavumu ng'abalenzi bali, Mukama yeebazibwe. Naye obudde nga butuuze baga nti abange abagambye nti mwewaddeyo mujje wano, kisoboka oli okuga nti owaayi nabadde nnyimba buyimbi, ng'omuyimbi bw'aga nti nnyimba buyimbi obulago sindere. Omulabirizi akubiriza abantu okusabira abaana baabwe ku mize gy'obuseegu egyongera okusensera eggwanga lya Uganda naddala mu miti emito mu masomero. Kakati otuuse oga nti owe kantibala ate yayogeza ekirimi ati. Kakati bw'obanga gwe wali otunuulidde mwoyo tosobola kunywezebwa kaakano nga nno bali enfuula yaabwe n'entaputa yaabwe y'ebintu kaakati ndala nnyo eri oli atuula n'ayogera eri ensi yonna n'oga nti bannange ono gwentunuulira be bano batugamba bajja na muno oli nawandiika mujje mutuyigirize tuli mu kizikiza mutuleetere ku bigambo eby'omusana. Emyaka mingi ne bajja kaakano boogera luddikya. Omulabirizi Luwalira asanyukidde ekyekkanisa mu Bungereza naddala ekkantibale ezivuddeyo okusimbira emize gino ekkuuli obutasasanira kkanisa n'omugigi omuto, n'asaba Abakulisitaayo okwongera okusabira ekkanisa n'eggwanga. Abantu ab'ensoba nga banaafuukafuuka oba be bannaddiini ab'engeri ezifaanana zitya nga bafuusefuuse kaakano boogeza kirimi, tulina Katonda atakyukakyuka. Waliwo amakanisa getutegedde eyo mu mawanga ate ageeyita agaakulaakulana edda, naye nga abasajja asobola okuyimirira n'agamba nti ffe twagobebwa era ne tuyimirira ku mazima, kino tekisoboka. Amakanisa ngaago ne bagatugobamu ne bagatwala n'ebirala byonna ne tusigala nga tetulina kye tulina, ti naye tukyayimiridde era tuweera Katonda obujulirwa. Neeyo ekyaliyo abavumu abaga tujja kuyita mu kiseera kino nga tuyimiridde ku ekyo Katonda kyagamba. Era mu ngeri eyo tusabire abaana baffe, tusabire ensi yaffe, tusabire ekkanisa nga tunywezebwa okugenda mu maaso, kubanga ekiseera kya kusalawo nti Katonda kyayigiriza kye tujja okunywererako. Ebirala byonna ebyo omulabe yamanyi be bigasa. Bino abaana nga bali ku masomero waliwo emize mingi ng'ebisiyaga n'ebyo bagamba okuyigiza amasomero, tulabula abaana baffe kubanga abavubuka bano singa oboolyawo tebaalabulwa tebandiyinza kutambula nga bwe banditambudde. Omulabirizi era akwasizza abavubuka abawangudde ebirabo mu mpaka z'abavubuka ezakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo ng'ebimu ku bikujjuko ebyakulembeddemu okujjukira abajulizi bano ng'abavubuka be Uganda Martyrs Katwe be baalidde empanga ne baddirirwa aba St. Stephens Ekitende, Busega Martyrs Church e Nateete yakutte kyakusatu olwo n'abalala ne bajja nga bagoberegana. Ebyo nga biri bityo obulabirizi bw'e Busoga bufunye abaawula abajja abawerera ddala 8 era bano kuliko n'omukyala nga ddiini wa Lutiko asookedde ddala mu buweereza buno obukakkalabizibwa e Bugembe. Omulabirizi Samson Nayimanya yakulembeddemu omukolo guno era bw'atyo akulembeddemu bano ne bakuba ebirayiro by'okuweereza Katonda. Njagala okukwatanga n'okugonderanga amateeka n'ebiragiro eby'obulabizi bw'e Busoga ebigamba the newly announced canon, the venerable Reverend Canon Cypriano Baisike. Nagabande wanti mufukanga bawule ojimbo sabo bawule nimufukanga bawule ojimbo somyeki badikoni mukiriza okwewaayo 24 hours. Ate obulabirizi bw'emukono bwongeddwako obusaabadinkoni obujja nga buno bwe bw'ebbaale era Saabadinkoni Venerable Reverend David Sekimpi yatuuziddwa mu busaabadinkoni buno obw'ebbaale. Omukolo guno gukulembeddwamu omulabirizi agenda okuwummula Right Reverend James William Sebagala n'abaako obubaka bwawe eri Abakulisitaayo obutawa Saabadinkoni ono buzibu. Okubasaba temuva Katonda, munywere ne Katonda oyo omulamu
oyo yentandikwa yaffe ate gwe twogerako nti Katonda ayinza ki byonna. Era mission yaffe egenda kubeera kubuulira enjiri. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Abakristu bakubiriziddwa okubeera abeetoowaze mu buli mbeera yonna wamu n'okunyweza